Weewaawo kakati omusajja ono wammamba oba wammamba kubanga ndowooza agambye ekibuuka oba wammamba kale oba toli wammamba tusonyiwe kubanga ne mbendiga balina kibuuka ate kibuuka linnya lya musambwa kakati bwe tuba tugambye nti wammamba nga si wammamba anaatusonyiwa kakati nziramu bubaka bwa kibuuka kakati ogambye nti olunaku olumu mu bubaka bwo waloota nga ogenzi waliwo essabo naye ng'essabo eryo lituddemu omuntu mukyala omweso gwe gwali gukebeza bijanjaalo ng'akebeza bijanjaalo n'akebera ogusooka n'akubuuza gy'ozaalibwa ne weeyanjula noga nzaalibwa omwami gundi nzaalwa bwe nti jjajjange ye gundi bwe bityo omukyala n'addamu n'akyanga omweso gw'ebijanjaalo nakkugaa naye nze bwe mba ndaba nga tewazaalibwa bakuwumba buwumbi akati bino si byenva okwogerako abantu banjawulo eri abantu abali ku lutembe olubereberye eri abantu abali ku lutembe oluzaale eri abantu abasamirira ensi okitegedde ate eri abantu abasamirira obulongo obubumbe nalwo nno lubereberye obulongo bubumbe kyeki olubereberye abantu baasobya Katonda ne bakolimirwa ne bafuuka amayinja nsuubira akantu akuba ne mu Bayibuli gye kali omanyi tugenda okusamira tumala kukola research mu bitabo byonna ebyenjawulo omuntu asamira aba alina n'okumanya okumala ng'asobola okutaputa buli kintu kati naffe buli kintu tukitaputa waliyo akanyiriri mu Bayibuli akalaga nti oba waliwo oba baali bantu abaakolimirwa waliwo neyakolimirwa n'afuuka empagi y'omunnyu oba kituufu waliyo abaakolimirwa ne bafuuka amayinja okitegedde nabagambye dda ensinza kumpi zeezimu lwakuba ezimu si zaffe wano naye ate ezammwe mwazisuula ensinza zaabali beeru naye bw'ogenda okunoonyereza ebintu ebirimu bifaanana eri Vatican oba Nazaaleeti ndowooza oba mu Buyudaaya eri akaalo ke bayita Rosary. Akaalo ke bayita Rosary mwe mwamera ekimera ekibereberye kye bayita sappule. Rosary sappule zimera lwotalaba kati bantu kukyusakyusa sappule ne bazikola mu mbira z'abaana embira z'abaana ze beesiba ku mabina ezaawula ekkende oba ezikola ekkende ly'omwana era bya kizungu kujja nga byala kati sappule bazikola ne mu beads naye sappule ekimera n'ekyo kyazuulibwa mu kaalo akayitibwa Rosary era nga yali mukyala eyagiroota okitegedde era nga bw'okuŋŋaanya empeke osobola okwegayirirako omutonzi mpeke ku mpeke n'osoma essaala ne bagunjaawo essaala ezisobola okuba nti zituusa eddoboozi eri omutonzi nga nnyingiko eyo nno gye bayita sappule. Ate n'abasiraamu balina era ekintu ekifaanana sappule oba ke bayita akalaadi era nako mpeke ku mpeke okitegedde gy'okoma okutwaliriza obudde obuwanvu ng'obala buli mpeke eriko olunyiriri lw'essaala oba ne mu busiraamu ndowooza oba bwe kiri okitegedde kakati esappule eyo yatandikira mu kaalo ke bayita Rosary ne gye buli eno buli ggwanga mulimu ekintu kye bayita sappule. Eno mu nsi yaffe Uganda ekimera kye bayita sappule temukimanyi. Sappule emera ebeera nga muwemba neetekako ebibala ebya sappule okitegedde buli nsi mweri ebya sappule akati ensonga gye mbadde njogerako ey'omweso gw'ono gusembyeyo ng'omukyala amugamba nti oli mubumbe bubumbi. Obubumbe kye ki? Tulina abalongo ababumbi, tulina ekituntundu ekibumbe era bwe tuba tukowoola abalongo abazaale be bookubika abalongo ab'obutonzi be baana b'emisambwa
abaana ababereberye era be bafuga abaana bano ab'okubazaale. Nabagambye ne bw'oyita abalongo ne bw'obatereeza emirundi 10 ng'abaana b'olubereberye babanja, tolina ky'oyinza kufuna mu balongo abo, era obayita ne mubawunda ne mubateeka mu bibbo ng'ebimuli. Obulongo buli bwe bufuga bano, okitegedde, obw'olubereberye. Kaka tulina abalongo be tuyita ab'omu mpompogoma, nga bw'onoogenda ku kiswa kuliko ebituli n'osangako oba musota, oba mu mpompogoma z'enjazi n'osangako omusota. Emisota egyo ne guddayo mu kituli, be balongo b'omu mpompogoma. Tulina abalongo b'omu miti, abalongo b'omu miti, enkima bulongo, enkima etambulira mulongo mayanja, ebinyonyi bulongo. Tulina n'omulongo wa Kabaka ayitibwa Nkambo. Saatuukako olulala ku musawo nga bagenda kukolera omuzzukulu ejjembe lya Kabaka eriyitibwa Nkambo. Era ng'omuzzukulu bamugambye nti olina okuwanga ejjembe eriyitibwa Kawuugulu. Agamayembe ejjembe Nkambo, okitegedde. Naye nga Nkambo mulongo wa Kabaka. Nkambo amaanyi ge gatudde ekkungu. Nkambo kinyonyi, ekinyonyi kino ekigoba ebiyaayo ebiri enkoko bamukimanyi. Akanyonyi ako kabeera nga namugala, kaba kaddugavu, kaba kakambwe ennyo. Ake katuddemu omulongo Nkambo, okitegedde. Kakati abalongo b'omu miti mwe muli ebinyonyi, enkima bwe bityo. Enkima etudde mu mulongo mayanja, ebinyonyi balongo. Era abalongo abo bwe tuba tukola ensonga zaffe ez'obujjajja tubagabula ebinyeebwa, entungo, obulo, kasooli. Balongo abo ba kinyonyi. Mutwalira abalongo abo wansi abatambulira mu bibuuka ng'enkoko, embaata bwe bityo. Kati ne tujja tuba n'abalongo abatalabika naye nga babumbe, z'enjazi, enkulukuku, ebiswa, abalongo ababumbe. Enjazi tezikumwako byoto. Otera okutuuka mu nsozi ezimu oba ettale erimu n'osanga olwazi ng'oli yalubambako ekyoto. Ekyo kikyamu. Olwazi lutuddemu ebyama bye tutalaba. Ensozi kwe kutudde obunaala obuwuliziganya n'ensozi endala. Ate nno sigamba buno obunaala bwe mulaba bazimbako, wabula njogera ku mirongooti egitalabika, emirongooti gy'olubereberye. Era olusozi luno luwuliziganya n'olusozi luli, n'olusozi luli luwuliziganya n'olusozi luli. Kyebava baga nti Lubaale atudde ku nsozi 9, ge mayinja 9. Bw'ofukamira ku lusozi luno oba oli mu kitundu kya butonzi, kiba kitundu kya lubereberye. Ensozi zo zisangibwako enjazi, enjazi zituddemu ebyama. Olwazi terukumubwako kyoto. Osanga enjazi ng'olwazi lwakula bulungi luli fulaati, ng'oli yalukumiddeko ekyoto. Olwazi lutuddemu obulongo bw'olubereberye. Kakati ono baamukuba omweso. Omukazi yasanga akebeza bijanjaalo, n'amukuba omweso n'amubuuza gy'azaalwa. Ono n'ayogera obuzaale bwe bwonna. Omukazi n'amugamba tebaakuzaala buzaazi, toli muzaale, oli mubumbe bubumbi. Obubumbi kati ono omusajja atudde mu maanyi ki? Atudde mu maanyi ag'obulongo bw'olubereberye, obulongo obutudde mu kitundu kya Kabaka Ndawula. Okitegedde? Kubanga ate abalongo ba Kabaka Bulamu tebatambulira mu bubumbe. Abalongo ba Kabaka Bulamu kati bye bino ng'ekituli ky'onoosanga ku ttale. Ekituli nga kirimu ebiwuka ebiringa ensolosozi, kirimu ebiwuka ebiringa nga bw'olaba nnabe, kirimu ebiwuka ebiringa nga bw'olaba wakka. Ebyo ebyana ebyo ebiddugavu, ebyo ebiwuka ebiddugavu, namunyenye, abalongo ab'obulabe, bunyenyenkule. Abalongo abo batambulira mu biwuka. Obadde okimanyi nti ebiwuka baana? Era okimanyi nti omulubaale tatta biwuka? Ebiwuka birimu enjawulo, ensiri, ebiyenje, okitegedde? Ebyo si baana. Ensiri eyo kanywa musaayi, ebiyenje si baana. Era ne bw'obeera oyita abaana, ebiyenje tebiriimu, ensiri teziriimu. Abalongo balimu ebika, n'amayembe galimu ebika. Njogera ku mayembe g'ekika, soogera gano amalogo ge baga nti bansindikidde amayembe g'ekika amazadde ge njogerako. Ejjembe Kawuugulu, jjembe lya Kabaka lya kyama. Kabaka Bulamu atudde mu bitundu ebiwerako, Kinene Ttaka, Kinene Kyawanga, Kinene Batenda, Walumbe. Ebyo bitundu ebikutuusa ku Kabaka Bulamu. Kabaka Bulamu ye Kabaka ateredde, atuula n'alamula. We bayimbira nti Kabaka Ssere,
bwalisere Kabaka Ssere bwalisere amaze okwanya ne bateekamu n'akayimba akalala nti Kabaka ateredde n'amala atereera Kabaka ateredde n'amala atereera ne bateekamu n'akayimba akalala mwali muno mwali Kabaka w'ensi eno mwali alamula okitegedde ne bateekamu n'akayimba akalala Sewamala eradde Sewamala eradde bamutangira mpiira bungana muliro awo Kabaka ng'ateredde bulamu ali mu nsi ye alamula bw'aba kyali mu kitundu kya Walumbe talamula ye Kabaka agwa wansi ne bamubikka n'atalamula abeera mu bwasengalamidde aba akyali mu kitundu kya Bufu aba akyali mu kitundu mwabasombera ne mugenda emigongo gye gitambuliza emigongo ng'obwato akyali mu kitundu kya Walumbe akyali mu kitundu kya kulya wolotera abasezi emirambo accidenti ebinya ebirimu enzikiza tooyi biki bwe bityo kitundu kya sengalamidde olota abafu okakanyalira ku buliri wenna n'osanyalala ng'oli mu buliri weebase kitundu oba okyali mu kitundu kya bwasengalamidde kinene kyawanga ye muntu okufuna ebibonyobonya ebinene nnyo ebimususseeko mu bulamu bwe ekinene kyawanga kubanga Kabaka akulabye ennaku mu buli nsonda kinene ttaka kyekitundu ekyokubeera ng'abasomba mu abalamu ekijja kiwa mwe kiriko abantu bangi embuto zivaamu obulalo bw'abaana abato ebintu ebifaanaganako bwe bityo siriimu yafuuka muteega ewaka ekinene ttaka kitundu ekyo kitambulira mu bwa kitundu ekyakayiikuuzi okitegedde kakati abalongo ababumbe abalongo abo babeera ba Kabaka Ndawula katono omusajja atudde mu kitundu kya Kabaka Ndawula atuddeko Ndawulo w'olubereberye Ndawulo w'olubereberye yakkira mu kitundu kya Munyeenye era Ndawulo ayitaba ekitundu kya Ssemwezi ng'atuddemu n'ekitundu kya maama Namwezi Naalongo kakati ye Ndawulo w'olubereberye yakkanga Munyeenye yakkanga Kabaka tulina Ndawulo emirundi ebiri tulina Ndawulo w'omwaliro ogusooka n'Endawulo w'omwaliro ogwokubiri Ndawulo w'omwaliro ogwokubiri yagabana ku maanyi ga malayika embereberye eyakkanga Munyeenye Ndawulo oyo bwe yakka yakkira mu butonzi kyava ayitibwa Ssekisaka ekya Lukindu mwe muva ekitundu ky'ekisansa kwe batema ensansa yakkira mu kitundu yakka ng'ava yali Munyeenye nekka paka mu Kisaka ekisaka kye kya Lukindu Ssekisaka mulimu amatovu n'erinnya ly'amatovu lituumibwa ab'engabi naye mu b'engabi yakkirayo mu bw'amatovu amatovu ago agafumita saawulirako nti abakazi abalina mugaba naddala mugaba nga yakasooka ali ku baana abato bw'oba onoomugema n'atakwata mwana mugaba omwana entumbu bazikubako ekikoola ky'amaggwa g'amatovu batema ekikoola ekyo nga kiriko ebikoola bingi n'okimusabula okumala ennaku 9 kuba Ndawulo atambulira mu myenda ennaku 9 mugaba oyo n'omugema ng'omwana akyali muto akati mu b'engabi yakkirayo mu bw'amatovu Ndawula okitegedde ate erinnya lya Ndawula litegeeza ekitundu ky'okulawula ebintu ebiganya okutereera nga bonoga nti finishing kuba Katonda bw'amala okutonda ensi n'atondamu emigga nnyanja biki miti bisolo biwuka bantu yagikwasa Ndawula n'amugamba agirawule erinnya Ndawula we liva mu bacwezi ne liyitibwa Ndahula kubanga Ndawula bw'akyala mu bacwezi baamwaniriza nga tebasobola kwatula nti Ndawula bayatulanga Ndahula okitegedde era mu bacwezi n'afunayo omukyala oyo Nakayima nno abamu balowooza muka Kaliisa oli Kaliisa mwannyina Nakayima muka Ndawula era abacwezi baamuwa ebirabo bingi omwali omukyala okitegedde baamuwa omukyala ne bamuwa ebirabo bingi baamuwa olugali ne baluteekako ebirabo biyitirivu era okuva olwo ebirabo ne bituumibwa ebigali era bw'ogenda mu kasubi ng'ogenda okuteekayo ekiweebwayo mu ssabo oba nsimbi oba biyitibwa bigali ab'omulembe guno nno baagala okulowoozesa abantu nti ekigambo bigali si kituufu tosobola kuggyawo kyaliwo ebigali byatandikira ku mulembe gwa Ndawula oluvannyuma lw'okukyala mu bacwezi okitegedde kati Ndawula yakka nga Munyeenye nakka mu bwa Ssekisaka ekisaka mwe mwali amatovu mwe mwali ekisansa ye kye yasiima ekisansa era n'atuula omwo n'ayagaagalira omwo n'atuulizaamu obwakabaka bwe
era obwakabaka ekisansa ekyo yalondera ddala omuti ogutasobola kumala gasiguukululwa lwe lukoma Nantawetwa n'ayambala ogwo bwe butonzi Lukoma Nantawetwa ng'alina ejjembe lye erya Lukoma era obwakabaka buyitibwa bwa Lukoma. Kabaka ayitibwa Lukoma ye kabaka aggumidde n'abasirikale be. Ejjembe lyonna bw'oligatta amayembe akakaaga Kabaka Ndawula g'alina gavaamu erinnya limu Lukoma. Ejjembe lya kabaka erya Lukoma ye Ndawula. Okitegedde kyekisansa ekyo lwe Lukindu. Awo n'afunirawo erinnya erya Lukindu erya Lukoma erya Ssekisaka. Okitegedde era amatovu gatambulirako ejjirikiti. Okitegedde era eriggwa ly'olukindukindu bwe likufumita bw'oba toyagala litane ekiwundu kikomaawo ogenda ku jjirikiti n'oliroopa. Eryo n'eddagala mbawagaabuwa likola. Olukindukindu bwe lukufumita genda ku jjirikiti ogambe Lukindu anfumise. Ojja kkeera ku makya mu nnaku 2 nga wawonye tewatana. Okitegedde kakati Kabaka Ndawula bw'amala okutuula mu bwa Lukoma Nantawetwa mu kitundutundu ekya Gologombe mu bwakabaka okusobola okubeera mu bwakabaka obwawamu kuba Kabaka Ndawula ye mukulu wa Kato. Kabaka Ndawula akkira mu bwawaswa, Kato ye kabaka bulamu. Okitegedde Kabaka Ndawula afuna obwakabaka ennyumba ye yawumba mpumbe kyekiswa. Ekiswa kituddemu obwa Namunswa. Namunswa ebeera nkazi na nsajja. Ekiswa kizaala enkuyege. Enkuyege zibamu abasirikale ab'emitendera egy'enjawulo nga buli abasirikale b'ensi, aba local defense, abasirikale b'oku byalo, abakuuma bbanka, abasirikale ab'amagye, mulimu ba Red Top, aba military, mulimu abakuuma president n'ekiswa bwe kiri. Okitegedde ekiswa mulimu enkuyege ezikuumira ddala ensuwa etuulamu Namunswa zimutaseka. Red Top enkuyege ez'emitwe emimyufu, enkuyege ennene. Waliwo obukuyege obukangakanga. Okitegedde obubeera ku mulyango nga kuliko ekituli ekiswa kyabomose n'oyitako ne kisaala. Obwe bukuyege obukanga teri kiwuka kisemberawo wadde ekisolo bwe kiwulira nga kisaala nga vivaawo. Okitegedde ate waliyo enkuyege enkambwe ezijja ne zeetala ekiswa kyonna. Ate mulimu obukuyege obukozi obulabirira abaana abambejja n'abalangira. Z'enswa ezizaaliddwa. Enswa zibeeramu ensajja n'enkazi. Okitegedde mulimu obukuyege obulabirira abalangira n'abambejja mu kiswa omwo. Ate mulimu obukuyege obukola obutaweera nga bonoga nti pulezidenti abadde ayita ajja mu buddu n'asanga ekinnya mu luguudo wakati. Amangu ago saavisi ziba zazze dda okukiziba amangu ennyo sipiidi ey'ekitalo oba muti gugudde mu kkubo. Konvoyi ya pulezidenti etambuliramu embazzi biki byonna. Singa basanga omuti nga gugudde mu kkubo amangu ddala ng'eddakiika tenayita masini ziba zaagugjeewo dda. Pulezidenti alina gy'alaga oba Kabaka Mutebi. Okitegedde konvoyi ebamu ebikozesebwa. Okitegedde kakati n'ekiswa bwe kibeera. Ekiswa kibeeramu abakozi abakolerawo mbagirawo, abanoonyeza ebyokulya, abalangira n'abambejja abatuddemu. Ekiswa waliwo abadde ayita n'enkumbi n'akisima ne kijjamu ekituli amangu ddala nga katayi tekannasala. Obukuyege obujja n'ettaka buba bwatuuse dda okuzibawo. Okitegedde kubanga Kabaka mwali alamula, Namunswa mwali mu nsi yalamula. Abalangira n'abambejja z'enswa ento ezirindiridde okufumbiriganwa era okusiibulwa mu kikoomo zigende zikole obwakabaka bwazo obulala. Kakati kyekiswa. Ekiswa bwakabaka bwa Ndawula. Omuntu atudde mu bwakabaka bwa Ndawula ekiswa kibikkirako ddala olugoye n'abikka obulongo. Ekiswa kituddeko empulirizo ge magye agakuuma balakisi ekiro. Amagye agakuuma balakisi ekiro tegeebaka mu mayumba. Waliwo bataliyani ebeera ku balakisi ebbali. Okitegedde abaana abakuuma ekiro enkambi. Enkambi tesobola kubeerawo nga tekuumwa. Okitegedde era be bakola empulirizo. Era singa balakisi erumbibwa omulabe mu budde bw'ekiro, abaana bano be bavaako empulirizo. Ekiswa kiriko empulirizo ku mabbali, kuliko ebituli ebiwanvu ate ekiswa mwe kisiza. Ekiswa mwe kifunira okisigeni. Era ebyo ebituli ebibeerako singa bizibwa
ekiswa oyinza okusanga nga munda kiziyidde ne kifa ebbugumu. Kakati ebituli ebyo musulamu obutulume, musulamu obusolo buyitibwa obusimba, musulamu obusolo bufaanana ng'eminya oba buyitibwa mbalabaasa, musulamu obusomba byuma, emisota. Kati omwe musula amayembe amakuumi aga Kabaka Ndawula. Era omuntu atuddeko obwakabaka bwa Ndawula, ekiswa kikola nnyo entandikwa mu kusamirira lubaale oyo. Ogenda ku kiswa n'oteekako entungo n'obulo n'omuzigo omuganda, n'oteekako amatu g'emmwanyi n'ogabulako ekibya ky'amata, n'ogabulako amagi. Ku magi ago ofunako eggi ly'osuula mu kituli, ate eggi erimu n'olyasiza ku kituli okwo kungulu, n'ogamba Kabaka Ndawula n'obulongo bw'onkugabulidde mu kituntundu eky'Abachwezi n'eky'Obuganda, ze ntungo ziri n'omuzigo. Okitegedde? Abaganda ba wano nno n'okweyagaliza omuzigo tebaguyita muganda, naye nga wano waliwo omuganda amanyi okukola omuzigo. Omuganda yeeyagaliza. Bw'asanga emmundu ekuuma ku bbanka nti ago magezi ga muganda, wano waliwo aweese emmundu. Abaganda obamanyi. Omuganda bw'asanga ente ennungi zino ensagala nti eyo ente nganda. Akatibwe kabeera akanyolo nti ako kanyolo. Buli kibi kyonna kyonna kirina kubeera eri mu banyolo. Buli kibi kibeera eri mu Banankole, mu Banyarwanda, mu Bakyoli, mu Bakalamojja. Ekibi obwo butte bunyolo. Enkoko ennungi eba nganda. Akakoko akagaanye okuvaamu ako kanyolo. Omuzigo muganda. Naye ng'omuganda amanyi okugukola. Tolabanga omuganda wa wano yeeyagaliza nnyo. Omuganda tolabanga ali ku nnamba emu ku buli kintu ne kyatakoze akifugirako munne. Kakati mu mbeera eyo ssebo otudde mu bulongo bwa Kabaka Ndawula bwe butambulira mu kituntundu ekibumbe. Era bw'obanga onookola lubaale oyo olina okutambulira ennyo mu kitundu eky'ensozi. Oli wansi, kitaawo ne nnyoko baleme kubalanga mwana. Era bwe weesiruwaza gwe muntu asobola okubonaabona n'osabiriza n'otandika okusogola omwenge ku kyalo, n'otamirira ku byalo, n'onywa n'okatagga. Ne bw'oliba oli musiraamu omwenge oligunywa. Katukulindirira emyaka egirijja mu maaso, kubanga obutasoma buluma akuze n'obutamanya buluma bukulu. Obutamanya olituuka ku bukulu bw'oliba omanyimu ku luzungu ng'ogufuuyira ku mwenge. Okitegedde? Wazaalibwa naye wazaalibwa nsi. Olina okukola ebyensi, olina obutume mu nsi. Era gwe muntu asobola okugenda mu lusozi n'oteekawo amatu g'emmwanyi 2 ku lwazi, ekiro ne bakwanukula. Mmwe bantu nga bano b'owulira mu Bayibuli abaagendanga ku bisaka, ku nsozi ne bamugajjamu engatto n'awulira eddoboozi. Ebyo tebikomanga. Abantu batuddemu emyaliriro egy'enjawulo, lwakuba ate abantu abatuddemu amakka g'ensi, ensi tebakkiriza. Abantu abalina emigaso wano, ensi tebakkiriza. Omwana ava eri ng'atuddeko amaanyi, afuna amaloboozi, afuna ebimutumibwa mu maloboozi, ayinza okugenda ku Bulanga Emmengo wali ne bamugoba olw'okuba ayambadde bubi, engoye ziddugala, ayambadde engatto nkadde, ne bamugoba. Naye olowooza Obwakabaka bwa Buganda bwandibadde tebuteekamu abantu ebitiibwa? Mulimu abantu abamu ababukonkona ng'atuddeko emyoyo ng'alina ebyamakulu, alina obubaka, oluusi ne bamugobera ku mulyango. Amasiro mu kujja abantu ab'enjawulo baagafunangako obubaka nga tegannaba kujja. Naye Emmengo oyinza okusala ku mulyango kutuddeko abasirikale bakkiririza mu bamakooti, oyinza okusala. Naye nga Mmengo tetuddeewo ku buwangwa. Mmengo terina kufunayo abantu abaliko empewo beekwata ne basobola oggiwa Bulanga. Gwolooza abatuddemu, abawabuzi abatuddemu bamala. Omanyi okusoomoozebwa Mmengo kweyina mu buli nsonda? Omanyi nti Mmengo eyina abalabe? Buli bukulembeze bwonna buba n'abalabe. Kabubeere bwa pulezidenti. Oyinza okubeera pulezidenti mu ntebe n'otaba na balabe. Pulezidenti naye aba n'abalabe. Ne bw'oba minisita, buli lw'ofuna obukulembeze oba n'abalabe. Eggwanga lisobola okubaamu pulezidenti nga Uganda, nga ne pulezidenti alina abalabe. Alina abagamba nti singa enkyavaako, singa afa. Pulezidenti aba n'abalabe abagamba nti singa mufunamu 5 bwenti musalako omutwe. Buli bukulembeze bwe bubeera. Webeerako abakwagala n'abatakwagala. Kati nno n'Obwakabaka bwe buli. Mmengo naye erina okusoomoozebwa.
oyinza okusanga naye waliwo abagamba nti abo abaliwo tebandibaddewo. Okitegedde oyo singa afa n'avaawo oluusi basonga mu kabaka. Kati teriyo obukulembeze butaliimu kusoomoozebwa butayigganyizibwa. Obukulembeze bwonna paka ku bukulembeze obusookerwako obw'oku byalo n'abantu abatudde mu mbuga za Lubaale oyinza okusanga nabo mu kika. Eriyo mu kika mwannyoko agamba nti simanyi lumbe lulitta mwannyinaze oyo yeeyagaliza Lubaale. Abantu tebakayanira empewo bulijjo. Oli naazitula mu zisamira ne batandika omuwalana. Kale no buli bukulembeze bwe bubeera. Era ffe wano we tutudde tufuna okusoomoozebwa okw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo. Oli najja mu Lubiri n'amalawo emyezi 2 n'agenda n'abaswazaswaza oluusi ku mitimbagano n'ayogera ebitajja n'akola ki. Gwawuliriza obadde okimanyi nti ebintu ebimu bibeeramu empalana. Oluusi otuyinza okutuula n'onoonyereza n'ogamba nti oyo balabika baalinamu obutakkaanya. Balina oluusi obutakkaanya, balina entalo zaabwe. Kati nno gwawuliriza naawe n'oloba. Olina jja nakuga gundi oyo mubi, mulangira mubi naawe n'oloba n'okwata ekyo. Omanyi kwe byava, omanyi kwe baava, onaatuka okwogera ebyo. Bayinza okuba baafunamu obutakkaanya. Oluusi mu mpisa, oluusi mu nneeyisa, oluusi mu ntambuza za Lubaale. Oli nga yeegeziwaza ono nga teyeegeziwaza ne bafuna ekibaawukanya. Okitegedde kale n'ebigambo bibaawo mu buli bukulembeze. Okitegedde kale nno ggwe aloose obulongo obubumbe oliko amaanyi g'ensi. Amaanyi g'ensi ago galituuka ne gakumalako emirembe. Olituuka emirimu gyo ne gifa, olituuka emikwano ne gikukyawa, ensi eri kwesamba era eri kwegaana. Abantu abatuddeko Lubaale oyo be bantu b'osanga ng'azonze n'asiramukako n'agendako mu makyaki g'abalokole ne bamusabirako n'alaba nga naye talina kyafunyeemu ate n'adda ku basawo nabo ne bamubba. Okitegedde naye ng'ekyama kiri kimu. Abantu abatuddeko emyalirire gye egy'enjawulo mwebuuze mutambulengako mugendeko mu bitundu by'ensozi oba eby'embiri. Mulimu okumanya okwa waggulu bajja bbawa amagezi. Mulimu abantu abamu nga mulina kufuna magezi, mwetaaga magezi. Abantu abamu temwetaaga kubalagula, temwetaaga bulaguzi. Muzunze ne muzunga ate n'abantu abamu era bawulira ebigambo bino ne basigala ng'era bakyazunga. Mulituuka ne mutujulira ne mugamba omusajja yali mulanzi, omusajja yayogera. Muzungezunge nnyo kyova olaba nti amakyaki g'abalokole gajja kujjula. Kubanga omuntu olufuna okulemererwa ensi n'emufunza aggukira mu bulokole. Kubanga obulokole mulimu ebidongo, mulimu okuyimba, mulimu okweyagala, mulimu essanyu. Okitegedde kati obulokole nabo paati ovo okwerabiza omuntu ennaku. Omuntu bw'agenda mu bulokole oluusi ennaku emu bwe bagenda mu saaviisi oluusi mulimu okuyimba, mulimu ku ndongo biki n'ayimba ku olwo olunaku n'enkya n'addayo ne luli n'addayo n'abaako ennaku emu gye yeerabira naye nga yeerabidde nti ekikugoba tekivaawo omala kufa. Kale n'ebintu eby'enjawulo abantu bakyayenjeerera ddala. Abantu abatudde mu myaliiro egyo mbawagaabuwa emyaliiro egyo egy'obutonzi mugezeeko okunoonya ensozi, mugezeeko okunoonya ebifo ebirimu embiri. Ebifo ebirimu embiri n'ensozi tebifaanagana bifo bya musawo Omuganda. Omusawo Omuganda aba asamirira Lubaale wa kikaaki nga yamubanja n'amutereza n'amuterawo ebibye. Kati Lubaale oyo n'atandika okukyaza abazzukulu nga Lubaale oyo yali muvumuzi atereza ennaku z'abazzukulu oluusi okuggyako ebisiraani biki bwe bityo. Kati nga Lubaale oyo musawuzi, mukebezi, mulaguzi, muvumuzi. Okitegedde Lubaale w'ekika. Kati Lubaale w'ekika ayawukana nnyo n'abantu abatudde mu mbiri ne mu nsozi. Abantu abatudde mu nsozi ne mu mbiri balina okumanya kwa nsozi. Oli ne bw'omusanga si alutuulamu naye ng'alumazemu emyezi 8 mwattu asobola okuwa amagezi n'osobola okugenda mu maaso. Okitegedde kale nomulekeraawo okwenjeera naye ng'ate okwenjeera si kubi. Kale sayidi emu kulungi kubanga buli oyonjeera oyongera okuyiga n'okusoma n'okumanya ensi. Gye bakoma okubba abasawo 7 oyongera okumanya kubago gonna masomero era kye kibaloosa amasomero. Okitegedde kale no kansubire nti ebigambo bino bitegedde bulungi. Omukyala abadde akukebera ng'akebeza bijanjaalo abadde akulaga nti bannaalongo bakubanja. Gwe mweso gw'ebijanjaalo, ebijanjaalo kikolwa, ebijanjaalo mweso. Omweso guli gw'abadde akoonyaawo ng'atakebeza mukazi abadde akugamba nti tukubanja. Bannaalongo bakubanja naye bannaalongo abakubanja otudde mu nnyoto eya Kabaka Ndawula naye mu Bwakabaka bwa Ndawula obwo toli busamirira okuggyako ngo omaze okutegeera Kabaka Bulamu kubanga lyekkubo. Kabaka Bulamu ye Kato, Kabaka Ndawula ye Waswa. Osooka kumanya Kabaka Bulamu n'olyoka otegeera Waswa mukulu we Kabaka Ndawula. Gwe weegendereze
obwakabaka obwo butambulira mu busatu. Olina obwakabaka bw'oku mazzi, obwakabaka bwa Ndawula obwa Ssemwezi ne Munyenye, olina obwakabaka bw'oku mazzi. Bwakabaka bw'oku Lukalu bwe bwakabaka bulamu, bwakabaka bw'oku mazzi bwakabaka Mukasa, era nga Ndawula oyo gw'osamirira kutuddeko ennyota mw'otudde, Ndawula oyo wa ku mazzi Musese. Okitegedde? Kale nolina okwegendereza ennyo, era nsuubira nga mu bulamu bwo wannema mwali kaddu wannema, era nga okugulu kwo kutera okufuna engeri y'embeera mu viivi oba mu bukongovvule n'obanga alinnyeko mu kannya amagulu go. Kabaka wannema bwakabaka bw'Essese. Kabaka wannema yali kulaga kabaka Mukasa, era nga entabaalo zo bw'oliba otambuza ensonga olizitambulizanga mu nsozi ne ku mazzi, era ng'olituukako ewa wannema, era nga tulisookera wa Mukasa. Olisookera wa wannema yali kusindika ewa Mukasa. Kyokka ebyo n'obituukako olimala kutuukiriza nsonga za kabaka bulamu. Bw'oliba tutuukiriza bintu ebyo, amaanyi ago olw'okuba mangi nnyo, be bakadde b'osanga ku byalo ng'alaajana tafa naye nga waali amagulu yagasibamu ekigoye buli kimu, abantu b'osanga malwaliro, oba oluusi oli n'ayandayanda ensi yamukyawa bamuleka mu nnyumba yekka. Okitegedde yatuuka n'asiraana, ayina buli bulwadde, atambulira ku ddagala, obulamu bwafuuka bwa ku ddagala. Abantu bwe batyo bootera okusanga ng'alaajana n'ensi, agamba n'eki ekyantondesa, nazaala abaana bange banfaako, nazaala 7 nasigazaawo 2, omukadde ng'akulaajanira, abaana bonna ettaka lyabalya. Oba oluusi nga yabazaala, abaana bamu baddukira mu Bulaaya, teri wadda mwana 10, abaana abamu bali mu Kampala teri akomawo. N'owulira abaana nga bali mu Kampala naye ng'abazadde ewaka omala kusawa bisagaza okutuuka we babeera. N'osanga abaana ewaka mu Kampala nga lwafiiriddwa omwana bwe nga bokumutwala mu kyalo, omala kusaawa nsiko ng'akayumba kagenda kukuba bakadde be. Abaana bomu banenya bali mu Kampala bagagga, naye nga bakadde baabwe waka obuyumba bugenda bakuba. Kituufu tekyandibadde kirungi kuleka bazadde bw'otyo, naye waliwo ekigaana omwana ono okuzimbira muzadde we okubeera mu by'obulungi. Omuzadde n'abeera eka ng'abamuyamba bamirirwano, be bamuwa otuzzi, be bamuwa otunnyu, be bamubeererawo, naye ng'omutabani ali Kampala yazaala, alina omukazi naye nga tasobola dde omuteerayo omukozi. Abantu be bonna bamufaako waali, naye ng'alina abaana e Kampala bali 4, waliyo omwana omuwala, waliyo abalenzi 3, naye nga tebamufaako, ennyumba egenda mukuba. Lwe bafiiriddwa ewaka, ab'omu Kampala mikwano gyabwe beewuunya nnyo okutuuka ewaka ng'akayumba taata kagenda mukuba oba maama, era nga bamala kusaawa we bagenda okuziika. Mulimu abamu abava mu Kampala nga balina ssente, naye ng'ewaka bwe mutuukawo mwewuunya nga baasaayewo ku olwo gy'azaalibwa. Kale naye byonna biri mu butalabika, agonna maanyi ga lubaale. Kiringa muntu kuzimba nnyumba n'eremera kolopuleeti n'eremera musingi, oli n'ateekawo amataffaali n'atandika ennyumba sene ne zibula, n'afuna ebizibu ne bamusiba ne mu kkomera, banka n'ejja n'etwala ebyo byonna. Omuntu alemererwa ennyumba oba amayumba ge mulaba eyo agakubiddwa sizoni z'enkuba nnya, babeera basangibwa n'ebbanja mu kika, bayina ebbanja nga kasubi babeeranga n'essabo mu kika, naye ng'essabo eryo abaddawo beesiruwaza byabalema okuzzaawo. Abaana ne bayitanga mu bulumi mu kuzimba ebintu bifaanaganako bwe bityo, abaana ne bafiira mu mizigo, abakadde bakaddiidde emizigo mubasanga Mityana Kampala mubende luddawa, abakadde nga yandibadde ayina ewuwe ebbanga lyakoledde yeesiba mu kibuga yalema. Musanga abasajja abakulu nga ali mu paaka Kampala atambuza bunnekeresi, atambuza obuntu bukyutekisi buki, naye nga bwemulaba omusajja mukulu ali myaka gya kitaawo gya jjajjaawo nga yalemera mu kibuga nga kalooli. Abantu bwe batyo babeera n'amabanja ag'ennyumba ewaka ez'akasubi eza lubaale nga zaamenyebwa, abaddawo ne beesirwaza ne beerokosa. Okitegedde ne bagaana okugazimba. Kati abakadde abo tebaweebwa we basula. Abantu abasinga obungi najja bulwa wasula ne lubeera lutentezi, awoza ndizimba eno bwazaala, ekivaamu n'alemera mu muzigo. Mubalaba abakadde bannyo be bajja mu bibuga okutwala okuziika mu kyalo nga yalemera mu kibuga nga kalooli ng'abonaaboneddeyo ebbanga ddene lw'amabanja ago. Kale n'ensi si kuleekaana, mu abato abakyaliko akasusu, abakyaliko obubina, abakyalabwa, abakyalina amaaso ag'endege, ng'okyalina olususu okyasobola odusigako ekizigo oli n'akusiya n'akulaba, weetereze ng'okyali muto. Bangi mubalaba abakadde bakaddiidde mu bibuga ali mu muzigo, ku mativi mubalaba azadde ali mu muzigo akaddiye, ate n'ebyana byazadde era nabyo bizaala bimuleetera bwana wo mu muzigo, obuzzukulu ali ku mativi alaajana asaba buyambi. Okitegedde? Kale nno beera gajjalira,
tebaafangayo kwetereeza. Kale no gwawulira bino weetereeze. Okwetereeza si kibi n'akamu era teryagana kwetereeza. Mwetereeze mubeere bulungi n'abaana bammwe bwe muzadde babeereko emikisa mu maaso. Enda y'omuntu yeebonyaabonya omwana abonaabona lwanda ya nnyina, omwana abonaabona lwanda y'abakadde. Enda y'abakadde bwe banga eriko ekikolimo, omwana ne bw'olikola otya ne weetereeza tolitereera mu nsi. Olifa obonaabona, olifa ozunga wano nawali ennyumba n'ozisengukamu oza landiroodi ono mubi ate nga ne gy'olaze landiroodi enneeyisa y'emu. N'obeerawo ng'otambulira mu kwennyika, emmeeme ekuluma, ensi yakukyawa, emikwano. Omusajja gw'ofuna olowooza mubi naye ng'ate ne gw'onoofuna omulala naye bw'ali. Omukazi ono n'omugoba olowooza mubi naye nga ne gw'onoofuna enneeyisa y'emu. N'obeera mu kwennyika, mu kwemulugunya, mu kukaaba, mu nnaku, omutima gujjudde amaggwa n'amafumu. Mu nsi n'obeera ng'ataazaalibwa ne weebuuza cocci naye nga nda y'abakadde bo. Bakadde bo baali babuyabuya, balina bye bataatereeza. Omwana olwaleero obonaabona. Kale no gwawuliriza ebigambo bino weetereeze. Okwetereeza si kibi, empewo z'ekika si kibi. Weetereeze nga bw'osobola. Tambulako, noonyereza amagezi ag'enjawulo. Okitegedde ate si ffe bamanyi abasembayo. Noonyereza, genda mu nsozi, genda mu mbiri, osobole okufuna okumanya n'okutegeera wonna w'obeera osobodde okwebuuza. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko mu Nnabuddu.